Gaudesi Nambejja w'emyaka n'amogumu omusuubuzi w'amanda mu Mpamba zone Kanyanya mu Kawempe yasangiddwa mu mulambo gwe ng'osuuliddwa mulambo gwa Nsoba Channel okuyita mu Kibezo zone mu Lukaga Makerere 3 Kawempe ng'abaana lyolonda obucupa bagulabye Sulaiman Busulu asente bwerose esooka mu Kibezo zone ategeeza nti kyewunyisa okuba nti abazigo mulambo baagusudde kumpi ne poliisi. Ekitundu kino ekisuuliddwa mu mukyalo ne kya Northern Bypass kitundu kyekengera ebbanga ddene era twasaba ekitongole kya poliisi okuteekawo poliisi, naye poliisi tugisaba esobole okubeera nga abasirikale ebadiployinga mu kifo ekyo kubanga abasirikale abo okuwera ssaawa 4 ate bavaawo era bw'ogenda ku poliisi eyo osangamu kanzu naye nga tebuli basirikale. Mu bantu abakungadde mu kifo kino mubadde omuwala atunudde ku mulambo n'agamba nti amumanyi temulirwanawo bwe Kanyanya atunda manda. Amanya simanyi naye mukyala neiba wabadde atunda manda ewa saluuni bamunoonyeza abuze kiro jjo agambye abuze saa 8 ogw'ekiro. Omwogezi wa poliisi mu Kapuliyano Patrick Onyango ayogedde ku ttemu lino. Kati nnaku zino badde poliisi ya Kanyanya bali mu kukola okunoonyereza nga bagezako okunoonya n'okulondola wabayinza okufuna kusanga Nambejja, naye mu mukisa omubi leero abatuuze bagudde ku mulambo gwe ku bitundu bya Kaleero. Kigambibwa kirabika bamusse mu bitundu bya Kanyanya ne bamusula mu muwala. Mu ngeri omuyizi Michelle Nakago emyaka 15 nga badde asoma ku kitanda Heru mu siniya ey'okubiri afudde ekibwatukira naleka abafamire n'emikwano bibuuzo. Serumaga Bakito omukozi wa KCA kitaibwa Nakago ategeeza nti mwali ku Lwomukaaga yali kumukola ekkolero ng'eno gye yava n'abategeeza nti walina ekintu ekimwagamidde mu bulago ekimulemesezza okulya. Ku Saturday balina omukola ekkolero eyo nga babayise okulya emmere bwe yakoma okutegeera obulwadde bwe nabutegeera akomyewo ng'aleese ekijuna nti munnanze mbadde ndya emmere neegaana nga ndya emmere tekola ki tegenda naye emmere nnemye ebisinga byonna mbireese wano kofe nti abaliwo ne bagamba nti akataliwo ne mugamba nti eki kinti akantu kandi wano mu bulamu konze kiki fe nigwa ndoza ssenyiga bw'onooterera onoolya. Ategeeza nti bamutwala mu kalwali ku kyalo yafuna obujjanjabi nerowooza nti ateredde era nga ne ku bbalaza yagenze ku ssomero. Kyokka ategeeza nti mu kiro yatabuse ne bamudusa emulago wabula babadde bakamudusa abasore bategeeza nti afudde. Yafiiridde mu kkubo awo. Wamudusa ssaawa nga mmeka? Ssaawa 4:30 agati tugenda okutuuka mu ddwaliro bamukebere ng'afiiridde mu kkubo twavudde wano nga mulamu naye nga amaanyi gamuweddemu. Kyabusizibwa ategeeza nti omugezi ali mwana wa mpisa ng'enfa ye bakubye wala. Ssekikangabwa ng'abatuuze kitukubye wala kuba omwana abadde wa mpisa awagonjebwa kizibu okumulaba nga bwe tulaba abaana ababeera mu biguruupu ebibi. Moses Remisa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukere TV.